ewaffe nze sitya ddeja kubanga Yesu wali omanyi bwe nagendanga mu kirabiro okufuka dadi wange yamperekerangako onagambye kati olwaleero Trevor, can you sing tubonge olina olimba lwayita tubonge munyimba zo nga sirumanyi tubonge sirumanyi seminti wajja kulukuta leka muyimbiremu tubonge. Alright, Webukeredde ne family ye oba Mayanja family byongedde okulanda oluvannyuma lw'okubanga nti Webukeredde bwe yavuddeyo n'atagenda kuziika muganda we Humphrey Mayanja ate ebintu byayongedde okubanga ate bitabukira ddala wabula Webukeredde ye ensonga ze alina naye zaawa okwawukana n'ez'aba Mayanja family. Byonna biri ku News UG sooka ompeereka like video etuukeko oyo yenna atanaba mutuukako onsharingireko wakyaliwo ompeere subscribe ogw'omupya eyakajoininga ate ompeereka comment awo about kweno story nga bw'ogiwulira. News kwoli amanya bampita ambassador wakabi weekend muganda waffe Humphrey Mayanja yavudde mu bulamu bw'ensi ng'atemera wakati w'emyaka 5 n'omusobyo. So yavudde ekirwadde kya kansa wabula abadde awangalira nnyo mu America gye bayise oba Boston I think wemba seerabidde. Era musajja wattu wetwogerera nti kakati ettaka yatandise okuba nga aliwulira oba omwoyo gwatandise okuba nga guwulira ettaka eriri eyo wansi gye bamulese ku Lwokusatu lwa wiiki eno yennyini. Wabula nga omanyi bannamawulire tubaako ensonga ezimu ze twetoloola okuba nga tumanya kyekibaddewo lwaki kino kibaddewo era lwaki kino tekyabaddewo. Omuyimbi Webukeredde yavuddeyo n'akakasa bulungi nnyo nga bw'ataasobodde genda okuziika kubanga tebaamubikira. Ekyokubiri nti era yayagala n'okugenda okulaba Humphrey Mayanja muganda we oluvannyuma lw'okutegeera nti akomyewo wano e Uganda ku butaka nga mulwadde muyi wabula Gerard Mayanja tiyamuganya oba yamugobera wala. Ebyo byonna bya Webukeredde si byange omuntu Webukeredde bw'agamba. So era n'atuzaayo emabega n'agamba nti olaba ne ku AK-47 nagenda okuziika naye yali tabu munjereere bansamulira ng'eri. Webukeredde agamba nti Humphrey Mayanja yakoma kulabagana naye mu mwaka gwa 2005 nga yakava ate South Sudan gye baali bamusibidde akome wano e Uganda ku butaka ne bawaayamuko ku mboozi. Webukeredde agamba nti tiyagenze kuziika kubanga alabika famire y'abamayanja famire temwetaaga era tiyagenze kuziika kubanga ne maama we yafa tebajja ne bamuziikira era n'ekyokubiri oba ekyokusatu tiyagenze kuziika kubanga tebaamubikidde. Yabiwulidde ku social media bantu bamukubira abakinoomu beebweru ati n'agamba owaayi olaba tebasobodde kumbikira kati lwaki mba neetumiikiriza okwetwala gye batampise. Webukeredde agamba nti Katonda gwe yasembeza kati era ng'alina n'ekivulu kyayise abalombe festival kyaleeta mu maaso awo ennaku z'omwezi tunakuba nga tetunategeera bulungi naye nga embeera bwetyo bweri abaluganda mwenna abali ku News UG. Embeera ya Webukeredde mbadde nsaba osooka ate ogyekenenyeemuko awo ogirabe owulire n'ebigambo ebimu byayogera ddala Webukeredde ekyamutuukako
kigambibwa nti yagwamu eddalu oba ati kiriva gye obwongo bwamususeeko oba Yesu ye mungi. Byonna wano ku Iyanuzigi sooka owulira akatambi ako. Ewaffe nze sitadde eja kubanga Yesu wali. Obayi bwe nagendanga mu kirabiro okufuka dadi wange yamperekerangako. Onagambye kati olwaleero Clever, can you sing tubonge? Tubonge Olina oluyimba lwayita tubonge mu nnyimba zo nga sirumanyi. Tubonge Sirumanyi. Seminti wajja kulukuta. Leka muyimbiremu tubonge. Tubonge chanili Ulia musituni tubonge chanili owana ulia musituni bwekiba kigabuuzako musitafa naye nga kyakino ekinene baluni kuyimbidemu baba yagamba nti mukabya bwe yayagala okubeera omulaasi bamutwalirawo mu saluuni. Ebirabo byo mbiraba. Shakisampa ebirabo wano bimbonyabonye. Ate banange mumpe ebirabo kwange ebirabo ebijja bya mukongozi. Bya muvunozi. Swati foso the song ways. Kubanga bagulina ono one hand raboza naye Kirevo gambo cha. Olidako kati omutima gwofunye no leero gukwate ng'ekyatika. Kino ekikofira. Kubanga bali bona bakusooka baguyisamu eggaali. Kati meka. Sente nyingi. Abaye abalaba mumbulire ebirabo bye bali mukumpa biri musende ngameka kuba njagala bibaguza. Njagala bibaguza bampe kashi. Olaba akayimba ka Shaksi. Akayimba ka Shaksi akasinga okumufaanana. Ke bayita ku mutima. Ku mutima. Kamufaanana. Kamufumita baba. Ku mutima. Namulaba yafumita ku mutima. Ensonga asekeko kono bakasekeka mutima antike kagamba katya ku mutima wenda kula ku mutima niyo songa ya mutima awe to ku mutima bwe nakulaba wafumita ku mutima kakani sekeko top gift anze top gift ye top gift yali mukugaba ebirabo bitirivu nnyo. You are the top gifter. Tewaffe tuli basirwa mu the top speaker. You are welcome brother. Thank you. Ulira. The one way my baby. Naga gaswani kavuga one. Ne Shaksi, olaba Shaksi olino kitegera bika tuli tuvuga two way. Baba bafango ne bagambe Alex wa ali nagambye nokufango ne gwe Tatya. Ostegede. Zino songa za mutima. Mita ku mutima. Bamise Shaksi MC kwagala ku lususu maleile wandisane buli obuyiso bwali butasaana mabebe bebe ebyokusaga bidde ku bbali nalindanga okasana oba nkuvuge mukabyata wafala we amanya ye Shaksi MC mwekyo nibagwa amatu bagamye mukole Mbotya tata ku mutima twakatera ko buteza kafumiteko bagamye mukole akagambo kava yakogera nani na muyimbi w'eggwanga yakakwogera n'omuyimbi w'eggwanga mutima nange nina hiti ali mu vibe awulira kati awulira. Sebo ogamba otya mukwano? Yesu Obulamu bugamba ki? nabukwasa Yesu Kansuubira nti Mukama akuuma.
tosuubira busuubizi naye abikola abikoze. Amina nze ebigambo nina biti era ngenda kuva ebintu bye ngenda okugamba mu ngeri emu oba endala bingi kati bigenda kwogera olw'embeera yonna yonna eyabaddewo naye ekirungi kya byonna kasita olina okukkiriza mu mutima gwo okitegeera weewaawo Bigala nako n'okukkiriza n'ekirala naye ky'olina okwesonyiwa weesonyiwe bano bannamawulire bo just baagala bwagazi views. Bannamawulire ewange munnaye kati siyinza gaana omuntu wano nga zenti azze n'omugaa genda. Mudda jasi ne wabeera nti oba nti kyekituufu kya byonna ebintu byonna buli wookisa olaba obaddengayo ng'osirisa amazima ga Katonda yes ng'oyinza okubeera ng'olina ebikusoomozebwa naye nga gy'oli banaye ekintu kusirika kirungi n'obeerayo eyo mu mirembe gyo naye buli lw'olijja mu kamera ate obeerawo wabeerawo embeera gy'obeera osajjula. Saidi emu ejja kubeera ku saidi eri saidi emu ebeere ku saidi eno ffe tukwagala kuba tukimanyi oli muntu. President Wampita tolaba nti njagala nnyo Yesu. President Wampita mwene ensi nga nnumba. Olaba era president oba Bobi Wine bw'akyala wano nga nzigulawo era omutembeeyi bw'ajja nga nzigulawo. Nanti kati bayinza okujja nanti kati olaba bannamawulire balina embeera nga ababeera bazze oba okukusoomoza mu ngeri emu oba endala okitegeera kati katubamukwase. Amina katubamukwase. Amina. The good thing nti olina abaana byonna buli kimubeera mugumu gumira ku baana bo ku famire yo kasi ekirungi nti oli muntu muzadde okitegeera kuba buli gye bubadde bulaga ate nange mukwanoza wali Yesu awendi. Nze ekintu kye mmanyi tosobola kubeera munaku ng'olina abaana ate ng'okkiririza ne mu Katonda nga muli omutima gw'omukkiriza kuba buli kimu obeera n'essuubi. Bannange nze wange Mukama byakoze gye ndi mbisaba bikole n'eri baganda bange nammwe abawulira music wange. Tufe era beerayo kasita obeera ng'oli bulungi Mukama ajja kusaasira mbu buli kimu teri kitaggwa buli kimu kijja kuggwa ate era sigala n'essuubi. Mwana waleka nero kata. Mpagundi yange liwa. Mpagundi yange. Wereeta. Choko ovuddeko nga batagira kale tugende maaso w'amatunyumye. Yange abadan je mu vibrate kasoke nkomo mubulango. Ladies and gentlemen nkomyewo mu bulango. Nkomyewo kati mu bulango. Omayina injala kuzanya comedy. Neba comedian Mariachi wakulabira ko zanya comedy kasajja kazanya nyimbe buyimbi kali kasajja katuufu kazajja kwa maka kati nze kamba sabo weda ndaba birabo sabachi nenda basaba kola challenge omanyi sebo ngo basaba challenge sale challenge jibasabe nenge ekiri mu banga balombe festival yo etansoko festival etansoko okulengerwako kakati mu mwezi guno gw'okuna tugenda kute nyimba 3 ezo zonna lumu lwafulumye olwala video yawedde shooting olw'okusatu lujja ngenda kusooka kufulumya on emotional songs zokka embanga 3 kali tafadhali kakata kayimba ako onagambye ne watu hawakubye toni kakata kayimba ako ngabwe muri wano 17 mu 5 mu 3 mu 4 mwena mugende mukole challenge then mbabulire kalimba gweno kagala ko video okagala ko video nesebo ogenda kulima kugwa waggulu kubanga Joli yagambye mutwe concert balombe festival jawa we malo okufuluma obero wedde kubanga Maama simukiriza yongera muta live went kakati dawa video shooting yawedde Clever je featuring Carolina Clever je featuring Carolina ekigambo ekyo no simanyi John ekigambo ekyo bangambye kuddamu kyogerako mumpa mutwalo ani mpeva ogamba John King Muhozi ye next president of Uganda mbere jatere anti yongera ko Jesus for life ono yabyogedde sife anti bamalo kubyogera yongera ko Jesus for life ayina omugattako yes waragaseeko ayi sebo kitegedde invite me please our brother person emirembe mingi ne Mukama omutima yanyi